abatuuze b'e Masanafu mu zooni ya Koononya mu ggombolola y'e Lubaga balaajanidde ekitongole kya KCCA okulondola enkola kasasiro gy'akuŋŋaanyizibwamu okusobola okulwanisa obukyafu obuyitidde mu kitundu kyabwe. Okwogera bino babadde beetabye mu bulungi bwansi eyategekeddwa Abadiventi b'ekkanisa ya SDA nga bali wamu n'ekitongole kya KCCA wakati mu kaweefube gwe baliko ow'okubunyisa enjiri mu Kampala etuumiddwa Mission Extravaganza nga yakulungula Ssabbiiti 2 Bano batandikidde mu kugogola myala n'okujja kasasiro mu bantu okwetoola zooni ez'enjawulo n'oluvannyuma ne bawa abantu obujjanjabi obw'obwereere omubadde okukebera endwadde ez'enjawulo nga kuno kwe kubadde n'akawuka akaleeta mukenenya. Bo abatuuze basiimye omulimu ogukoleddwa Abadiventi okuva mu kkanisa eno era ne banokolayo ekizibu ky'ebitongole ebyaweebwa ttenda z'okuyoola kasasiro ebirwawo okumukima. Okujjamu kasasiro naye ng'abantu abatasasula balemerayo omuleeta ne bamuleeta ng'ebyobwereere weebiri. Mpozi kinandisabye aba KCCA kwongera mu ngeri gye basupervisingamu kati ng'olunaku olwaleero tuba tumaze okukola okulongoosa baleme kumala wiiki babeere nga bajja continuously tulabe ekitundu betukola ki ekitwala mu maaso kubanga ba private collectors batwala wiiki namba. Jane Nakasujja ku lwa KCCA annyonnyodde ekiviiriddeko kasasiro mu kitundu kino era n'ategeeza nti baakwongera okuyamba ku bitongole ebyaweebwa okuyoola kasasiro. Nyimiriddewo wano ku lwa KCCA ne kanisa yaba Sevenisize awamu ne Nabugabo tuzze tulongoose ekitundu okulongoosa ekitundu okuba nti kasasiro mungi nnyo. Abannabugabo badde bajjamu kasasiro naye nga kasasiro mungi naye nga Nabugabo nga ffe tuzaala Nabugabo kubanga ffe twagiwa ttenda okuba nti ekola ki etwala kasasiro kwe kugiyambako naye tekigaana muntu kusasula. Tuyambyeko okuleeta emmotoka etwale kasasiro eyonje olwa kasasiro omungi abaddemu n'emmotoka ze Nabugabo zikola era tekigaana muntu kusasula. Tewali muntu agaanibwa kusasula agaana nti sijja kusasula kubanga kagondi KCCA yetutte. Esther Kanamuwangi akuliddemu enteekateeka eno alambuludde ku mbeera gye basanzeemu abatuuze era n'abakubiriza okukuuma obuyonjo. Ekitusanyusizza nti abantu benyigiddemu. Y'ate Kibuuka Seppiria omukadde mu kkanisa eno annyonnyodde ku bigendererwa by'enteekateeka zino era n'ategeeza nti baakugenda mu maaso nazo. Okulongoosa ebitundu tugenda kikolamu emirundi 3 kubanga twetwogerera twagala n'okugenda ku nzizi naye tuzigogwe tulina zetulambudde nga nazo nkyafu zisobodde okubanga zizise twagala zigogola. Kigendererwa ky'ekkanisa eno tugenda kumala muno nga tubuulira enjiri twakamala tugenda kumalamu wiiki 2 twakatambulako ennaku 3 katujja kubanga buli kaseera tukola community work nga tulongoosa ekitundu okugogola enzizi okukwera amakubo okugogola emyala ekitundu kibeere nga kiyonjo n'abatuuze bawulire okubeerawo kwaffe wano mu kitundu nga kukola amakulu. Ku lwa MRU TV Mawanda Ronald yakusakidde eggule lino.